Kakati wale badekao ne webuuza nti naye kika kya nkoko ki kyenyina okulunda, you know, before nga tonaba nakuddamu ebyo nti nalabye video namulabye alunda kino no nga goli awo webuuza naye ngendewa ngoli confused kubanga ebika tulina bingi. Tulina ekika kya broiler, you know, broiler kino kika kya nyama, broilers. Tulina layers zino za magi, tulina local chicken zino ziri dual purpose, they can give you eggs, they can give you meat. Tulina broilers also, they are dual purpose birds, zikuwa enyama zikuwa amagi. Tulina ekika kye bayita saso zino zava France, broiler ye India. So kakati bino byebika tubina katale. Kati webuuza ngendewa kubanga obeera ng'oli confused naye ngendewa broiler oba layer, kati ng'oli awo oba loko kubanga olaba nnyo video ku internet, tubateerayo videos ennungi biki byonna mu byagala, olabanga bannaye bangende mu loko oba oli awo owa layer n'ateekayo nogamba bannange oba layer oba oli awo wa broiler nogamba bannange owa broiler, oba oli awo wa broiler nogamba bannange owa broiler, kugamba ng'oli awo oli confuser. Wale badeko mu situation wetu nga you what we call confuser nga gwe kenyini we confusinga ne boli nabo no ba confusinga kati nga gwe tomanyi where exactly should I really go ngoli abannaye bangende manya bola mutero kola muti bangende mu layers aba broiler aba loko ayane gundi nalaba ateekayo neri anebe nabi zonna zinyirira zebana ebintamye bangende mweriwa, you know, bulamu bwe butyo. Kakati lero nzije kuyamba tofaayo ngenda kuyamba ojja kutegeera breed kijogenda okugendamu. Akati tunya tuyita kye tuyita business kyeki? Business kitegeeza mu lufuutifuuti oba mu bwangu, mu lulimi olwangu, business kitegeeza solving people's problems. Ekyo kye bayita business. Business eriwo okusolvinga bizibu by'abantu. Business yonna gy'okola nga tesolvinga bizibu by'abantu eyo si business. Okitegeera? Abagagga lwaki bagagga? Kubanga they are problem solvers. Abaavu kubanga they don't solve any problem. Whenever problems comes, complaining balekana bulekana, they are just yapping. Buli kimu bakiyita politics. Oh, era byabufuzi, era sina biki, you know, bwavu, poverty mentality, kulekana bulekanyi buli kimu. Okay? So, naye abagagga bo tebalekana actually. Tetulekana. So we are solving people's problem. Solving bizibu by'abantu bannaye. Okitegeera? Ekyo bayita business. Nti business yange ngikola okusinziira ku bizibu by'abantu byendabye. Mu kitundu bwe kitemuli tebayinaamu nkoko z'amagi, amagi bagajja bunaayira. Kye kizibu kye bayina. Kati awo kyengenda okukola kanteeke wano faamu. Kitegeeza bonna abadde bagenda eggenda eriyo yonna bagenda kujja wange. Olwo nga nfunye kye tuyita akatale. So bwetyo tukola ki? Bwetyo tusolvinga ebizibu by'abantu. Kakati ne weetegeeza n'ogamba okay, waneena abantu bakola ki? Ennyama tebalina ennyama ya broiler. Tewali nnyama. Kiki kyenyina okukola? Kanteeke wano faamu yange. Abadde bagenda ne bagula enkoko nga bazigula eri ewala yonna, you know, bonna capturing problem solving, kusolvinga bizibu by'abantu. Ekyo kye bayita business. Oyagala genda mu ngoye naye wogenda oteeka waliwo already abaliwo bangi, waliwo botiki nga 10. Kati gwe n'oteekawo naawe ka botiki ko n'obeera omwo n'oyayuuya n'ebyenda tetubiraba. Lwaki? Tewasooka kukola market analysis. Fact esooka etuyamba okutegeera ebizibu by'abantu, okutegeera ebizibu by'abantu bye tugenda osolvinga. Tukozesa what we call market analysis. Market analysis kitegeeza ki? Ogenda mu katale, ogenda mu bantu, local village, wogenda oteeka faamu yo n'ogenda gweyagala kulunda nkoko. Okay, kati genda okole market analysis, weebuuze ku bantu ti mu kitundu kino wali mwina buzibu ki?
mubikwatagana n'enkoko mwandi agadde enkoko kika mu kitundu kyammwe bajja kugamba mwana wange tulina amagi tugajja eri amagi wange tulina enkoko za nnyama abantu baagala ennyama tebagiraba ng'omanyi owandiika you not down kiwantu tulinawo faamu nnyingi kale ez'amagi gaba mangi wano ng'owandiika nti wano amagi enkoko z'amagi tezijja kunkolera kubanga waliwo faamu nnyingi okitegeera n'ekyo n'okimanya n'owandiika wano twetaaga twetaaga abantu tebalina kwega full market analysis naye goveeyo yagala kukola robotic wogenda oteeka waliwo olwedde abaliwo nga 10 kwega noddawo n'oyayuyinjala naye kuluma nga tofunye na ssente za kyamisana tofunye za transport akuza wammwe tofunye kwegamba oli awo nziba neemunsobera ndabira ddala emitwe emikalu munansonyiwa naye mbabuulira ndaba bannayuganda nga balina emitwe gyaffe mutuufu mikalu lwaki mwagaana okwebuuza ku ba consultants abazungu kye batusingira abazungu ba respectinga kye bayita consultation ajja n'akwebuuzaako kyatamanyi n'asasulayo ka small fee kubanga akimanyi kyagenda okujjamu kigenda bba kinene kigenda kumuyamba okukula kati mmwe bwe bakusaba emitwalo 5 oba 10 for consultation anazimuwa bibbi naye nga ani akubbye tukuwa amagezi n'otegeera n'ogenda mu kintu n'ofunamu nnyo naye gwe buli wogendera ku magezi agaga ate nga mafunda bwe matono tosobola okitegeera kizibu weetaaga omuntu akirimu akibaddemu akubuulira obuvo n'obuddo bw'ogenda okuyitamu okutuuka ku ekyo ky'oyagala kubanga mu buzibu muyina mutunuulira nnyo kye tuyita positive side alone kitegeeza ki bwe kuba kulunda nkoko bano bonna ababaleeta abajja ku mikuto bababuulira positive side and very obvious this one is automatic bwe mbanga nkoze ekyo kyenyina okukola kino kiri obvious naye tebababuulira negative kubanga bw'anagamba nti genda okole ki obulunde enkoko tagenda kukubuulira bino bye nkubuulira nti nze nkubuulira si buli kika kya nkoko kigenda kukolera mu kitundu mwoli yensonga lwaki nkuleetera bino ebintu gojja genda olw'okuba olaba enoko chicken ogende ng'opaala oteekewo bikusale lwaki market analysis yakuba market analysis tomanyi business yakukola mu kitundu sooka okole market analysis ejja kukulaga ebizibu by'abantu bye balina mu kitundu obisolovinge olwofune ssente okitegeera ensonga lwaki weetaaga ba consultants bakuyambe kakati mu mutundu ya positive side yokka enkoko tukuletedde gundi mbwe enkoko azifunyemu nnyo alundira nakulubalaza naawe osobola ne mugoberera ebyo bane nange ezirayo ewaka enzandika enkoko babaleetera abantu kubazaamu maanyi kubanga they want customers baagala ba customer ekyo naawe mubikuke tekitegeeza nti enkoko tezirimu ssente zirimu that is the fact it has money naye ate nina bene bendabyeko nga zibasaze okitegeera lwaki kuba tebagoberedde bye nkugamba so bw'otagoberera bino bye nkugamba these are the factors that are going to lead you okulaba ku ebyo byolaba bye bateeka abantu mu kamera nti ono yatandika bw'ati kubanga ye ayinza obba yategeera dynamics ez'omu kitundu kye oba teyazitegeera nga naye teyakola market analysis kyamuyamba by luck. There is what we call luck in business. Luck kwegamba n'otandika ekintu by luck nga tonawe tokinaako magezi n'otandika by luck Mukama n'akuyambirayo mwana wattu ng'ate kye kibadde ekizibu kyekyo ekitundu nga naye tekitegeeza nti walina amagezi nedda by luck nga kye kizibu kye balina ate laba Mukama wakuyamba by luck n'okireeta n'osolovinga ekizibu kyabwe by luck okitegeera so kyova nti bino bikuyamba kati gweoyinza otandika nga siraaka teri kusaidiyo ng'ate gwe wooleetedde already waliwo abasolovinga dde ebizibu by'abantu bano already faamu eziri nnyingi ezikola ekyo kyennyini ky'oyagala okitegeera kati no bwe kikuyambira market analysis nti tegeera mu market analysis tutegeera kye tuyita tests and preference of the market tutegeera bye baagala what we call demand and supply. What is demand? Demand kitegeeza akatale bye kaagala kubanga nakugambye sife twegulako mumubiteekamu feeling ne emotions lwaki mbolokuba golaba oyagala broiler kali n'okiteekamu feelings na broiler nze njagala nnyo sina nkoko ndala gye njagala broiler gye njagala emotions ne zikuvuga no mu business tukozesa what we call logical thinking mu logical thinking tetuteekamu emotions
nti kino kyenjagala. No, why? Kubanga nsolovinga bizibu by'abantu, solovinga byange. Kizibu kyange si broiler kulya nnyama ya broiler. Wabula abantu bo bajagala be mu kitundu mwendi. Kati nze nja kivolwadde sizaagala naye ngenda genda mu ekyo kubanga akatale kikaagala. As simple as that. Awo so okuchuzinga breed gyoyagala entuufu n'ogenda mu kitundu n'obeera number 1 n'omanyikwa n'okola ssente epya n'enkadde. Lwaki? Kubanga wategeera the dynamics of the market. Mmwe mutwala ebintu byammwe ne babaseera. Lwaki? Kubanga temwategeera market dynamics. Market dynamics. Waliwo kye tuyita dynamics in business. Dynamics. No, dynamics evugibwa kye tuyita demand and supply. Ndaba obwetaavu bw'abantu mu kitundu n'enkola ki n'embusolovinga the demand n'engisolovinga. Olwo kitegeeza emba nsolovinze demand yaabwe ng'ate nze ndiwo nzekka baneeguya nnyo kubanga nze nnyina bye baagala. Kitegeeza emba nze nnyina bye baagala bagenda kunneeguya nze ngenda okusetinga price so si katale. Nze ngenda okusetinga price yange gye njagala otundirako. Lwaki? Kubanga nze ndiwo nzekka nategeera dynamics of the market naye mmwe ebyo temubimanyi. Ensonga lwaki byonna mbikola ne bigaana. Kale leero kyenjagadde osharingako nammwe mulunde nga mufunamu. So let me see you kambalabe mu video enaddako kyolina okunkolera sooka ompe like nga tonaba kuyita ku video eno giwe like. Lwaki? Bw'ogiwa like bagyongerayo mu bantu abalala. YouTube bayongerayo video eno buli w'ogiwa like. No commentinga, you know. No sharingira mikwano gyo. Tolabanga information nnungi n'ogyesigaliza. Kiba kya bulabe nnyo. Gabirako ku banno yagaliza naawe okole ki? Naawe ofune. Ne buli wotayagaliza kitegeeza naawe togenda kufuna ekyo ky'oyagala. So Katonda awa nnyo omukisa abo abaagaliza bannaabwe. Ensonga lwaki nze nkulaakulana buli lukya kubanga Katonda mwagala ate naye anjagala. Lwaki? Kubanga neewaayo okuyamba ku bannange bendabanga bintu tebabikwasa bulungi ebyokulima oba ebyobulunzi. Ensonga lwaki neesowolayo nze nga nze sobole okubayamba okitegeera. So bwe nkuyamba naawe yamba omulala tusobole okukola ki? Ffenna okukulaakulanira awamu. Nze tekinsanyusa kubanga nze mugagga nzekka ku kitundu. Tekinsanyusa. Lwaki? Mujja kubba booda zange, mujja kubba amamotoka gange nga mwe muli baavu, mujja kutta abaana baffe, mujja tutta. Kya bulabe nnyo okubeera omugagga weka ku kitundu. So tukulaakulanye lumu ne bannaffe ffenna tube obulungi.